ku Right Honorable Kadaga wamaliriza walaga nti yesimbyewo mukana akalulu kitiibwa kye abantu babadde bakiwanika nnyo naye kampeni enkola gye yazikubamu nezigenda nga zennyamiza abantu kino kivudde mu ono kati ng'ebyo wawuliranga olwokuba weesiza ebizigo ate kati ozze kakati tunaakuwa tutya ekifo kakati nga ku levo ye ng'abantu tebamusuubira ekyo ate nno abakyala bangi abali mu structure z'NRM nga nayo beebizigo nga babizigo kakati bonna buli omu n'atandika omuko teyamanya balonzi nga tamanyi constituency erimu baki buli omu n'atandika twabaddeyo road mayor nze nkubuulire yabaddeyo gwe weetegereza abakazi n'obalaba bigambo ki ebyakoze eki ebyabaddeyo wano bakyogera ku Babu ne Kafumbi Mukasa mbu Kafumbi Mukasa yagamba Babu oli mwana wa malaya mbu abantu bonna abantu bagamba kibuga fena tuli ba malaya ebyo leka biboze kakati eyo ndowooza yo road mayor nze nkubuulira bye nawulidde ate sikuwagambye endowooza yange nkugambye nkuwulira ebigambo byedda bye mpulira mu balonzi kakati abantu b'ebizigo abo bangi kati nabo ne banyiiga ensonga eyokusatu President Museveni oyo gwolaba abantu bangi nnyo bakyamukkiririzaamu naddala abo abajja mu structures bangi nnyo bakyamukkiririzaamu kakati nabye mu kibya yamala eggobye mu kibya mu neeke ebigambo ebyo byayogera n'obusungu naki temumpisiza bubi munkoze bwe buti bikina basoga bajja kubavaako gesikeyo nti ate kati ebusoga mufudde temulwanyisa busoga kati bw'oba olina sub-region emu ng'ekukkiririzaamu naye nga sub-region mpitirivu abantu basigala oba zirimu abiri muba mwemu ze mpulira mu NRM kati waliwo abantu abagenda baga onalowooza ekifo kino ekyeggwanga lyonna kitadde ku leve mweno kati obusungu obwo abantu ne bagenda nga babugira ate nakola senga ze naliye bwe nandimanyi kubanga embeera mu kaseera ako yali emaze okulaba kifaananyi kyali kiraga nti abantu bayinza obutamulonda Right Honorable okusigala nga hero bwe yandimaze nga nti n'olw'ebigambo ebyo nze mbivuddemu balekedde ekibiina kyammwe kakati ekyo n'atakikola ate najje byendowooza nze ku lwange okusoza nabadde mpulira mu Nuupu yamuyise bw'agenda temufiirwa Nuupu yamuyise bw'agenda temufiirwa tasobola genda mu Nuupu eyo tagiriiko omanyi Nuupu kikyotegeeza levu egenda mu Nuupu kino kikibiina ekyokubiri ekinene mu Parliament obwongo bwa Right Honorable Kadaga tebusobola kuweerereza mu Nuupu naye erina ebizibu byayo naye saagala kwogera ku Nuupu kati naye sirowooza nti asobola okugendayo akyaliwo NRM era yagambye nti tulina okutereeza ebintu bye tulowooza nti biri mu NRM akalulu kakubuulire oba wayokabaddemuuko ne kakukuba kaluma era akalulu naddala ng'olowooza nti abantu bandibadde naawe ne bakuvaamu oyisibwa bubi era njagala kugamba nti mukadde waffe yayisiddwa bubi abantu bamuyisiza mu mbeera etali nnungi naye nze singa nali nze waliwe nali nviiramu kubanga pulezidenti yali abatuuzizza n'abagamba nti mbalese mwenna ng'abakyala mugende mweteese mujjeko omu asigalemu omulala n'abaavudde mugenda muwa ku bifo byange ebitaano kubanga constitution ye NRM emuwa obuvunaanyizibwa okunominatinga abantu abalala bataano naye ne kitabeerawo so nze nandibadde ndowooza nti yandikoze ekyo era kyenjagala okusaba pulezidenti nga wakolera ebintu bye bulijjo Right Honorable Kadaga asobola okusigala ng'amukonsidaringa mu kifo ekyo addemu abeere awo aweereze kubanga ye obulamu bwe bukyayagala okuweereza so kumuyamba buyambi kubanga kati takyasobola kubanga abalonzi tebamulonzi kati bw'ogamba nti bamuyambe buyambi yaba ayambiddwa kubanga tebamulonzi tali mu bwe bakoze eki bwe balonze ate ze sikyogera mu mutima mubi omanyi Lord Mayor ye buli kimu ayagala kukitwala mu ango ya opposition naye toli mu kukudaala si kudaala naye ze ndowooza nti
ngeri president yabadde abawadde offer eyo bamukubye offer yasobola okuddamu n'agikola nga we yamuwa obwa first deputy prime minister era minister wa East Africa. Bayogedde ku ekyo nti Bamwoyo Kasitulu atuula bwati manyi kino kinsiibwa naga nti Kadaga ayina stature tasobola kugenda wa tasobola kugenda nga bwagireegerera no bwati nikubamu akafaananyi kenjagala more information. Kadaga ng'abadde speaker, Kadaga ye first woman lawyer okugulawo law firm one. Kadaga abadde bingi nakkiriza nakakkana n'abeera wansi wa RDC Nabbanja kuba Nabbanja level gye yali atuuseeko ennene RDC si kumugirega naye kuba tayita eri musemateeka yali RDC wekakumira naye ava kuba minister okufuuka Honorable Nabbanja okufuuka prime minister yava kuba minister ate okugenda kuba minister yali commissioner wa ngani senior wa munne yali commissioner wa parliament Lord Mayor amanyi speaker abeera namba 3 mu ggwanga abeera namba 3 n'omutwala n'omukakkanya kati Lord Mayor ayina executive mu KCCA kyayagala okungamba nti beyalonda ku executive ye bebasinga okutegeera mu bakansala abaali bazze nga babadde bamukubira mu lukiiko mwenyini mwapresidinga ekyo kyogamba nti omanyi obuyinza babadde bamukubira mu kanso yenyini nga ye mukulu waayo takyali sipiika waayo constitution ewa president Museveni obuyinza okulonda cabinet era mu kulonda kwe yalonda Orechitiba Nabbanja nga prime minister abasigadde bonna yali akola ki yali abamanyi kakati eri wisdom yiye tetusobola gidiscussinga wano nga era Lord Mayor naye watuula n'alonda ne point enkulu gy'okoze bamuyambe bamuteekekaawo ku bifo president byasobola ogasi mutima mubi sagala nakozesa kigambo kuyamba ngambye nti president Museveni yabagamba mugende muteesa abakyala mwembi omu aviiremu munne anaasigala ngenda muwa ku bifo byange ebitaano constitution byempa obuyinza okwapointinga naye ajja abeere museeke ne musaba president nti ku bifo ebyo ebitaano era addemu amukonsidaringe addeko kuseeke aweereze kubanga yabadde ayagala kuweereza ekyokuyamba simanyi mu muyambe ebyo Lord Mayor yabireese Chairman Kamani naawe wakava mu kamyufu Honorable Mali bw'abadde ayogera agaye nti bino ebizibu si byabwe byokka sebo mbuuzeeko bamanye nti wendi balikuza nti siriiwo bannange abatuwuliriza nange wendi mbala musaako era mbebaza oli protected nandi musaasira busaasizi nti naye olaba mu lukiiko mwali Lord Mayor not a small man Lord Mayor naye entabu zaadde zimukwate nga bamukuba bakikoosi nekyo mukulembeze power belongs to those people bagikozesa wansi ne baba mukulembeze naye njagala okulamusa bwatuwuliriza njagala okulisaayo bannaffe mwenna era nange njagala n'okuyozaayoza mukwano gwange yo baadde kaadi ajja tuyitiramu emitendera egitamu kuyoza ffe tuzigaba lwatu naye nga gwali wana tuyite muzeze eyo bazigaba batya naye nga fulabadde batesitesi n'olwekyo sijja kudisikasinga bakandidate nja kudisikasinga procedures kubanga ebintu ono byakunyumiza ye abadde mu balonzi ffe nga tuli eno kati anyamako nange okumanya lwaki abamu bakoze eki bawanguddwa nyumbi kamati Honorable Mpindi Bumali agambye newamu yadde temulina kamyufu kano ng'akawo naye sente zatokomosa omuntu okulangirirwa nga bakulangiridde kati nebuuza zigenderawa kubanga eri mu constituency oba mu district babuuziza structures bakoze survey of opinion poll no wajja ne bakubuza abagikola tebasasulwa bo basasulwa sente neyaziza abatuwuliriza CBS isooka nange ak'enjawulo njagala okwanizaamu omwana ow'ekalungu manye ekalungu eyo wavaayo amaloboozi n'abantu abaddala era nkakasana mu CBS eddoboozi erya Lord Mayor erya Honorable Joseph Gonzaga Sewungu bonna baana b'ekalungu ate ne muganda wange ono mumaali gwendabye wano mukulu wange naye wekalungu mwegombaye bulijjo okumuwuliriza lwakuba ate okumulaba
okumuwuliriza naye ate bwe muwuliriza byatandikidde omuliraani njagala ntandike nga nzikiriza nti endowooza ye njiwa ekitiibwa n'abantu b'ekalungu bagiwa ekitiibwa naye ekisooka aleme kulowooza nti bye bakola ewaabwe omanye ebiseera ebimu bw'oba nga ng'olina byokola ebitali bituufu mu nnyumba ewuwo oyinza okuwuza nti ne bamulirwana bonna byebakola ki bye bakola naye nze nyomi mukibikambadi mu kibiina kyaffe ekisooka seba ambassador nti kirina enteekateeka oba omunabuddu alina akantu kaga nti there are so many ways of killing a dog and one of them is running after it until it dies nti waliwo enkola nnyingi ezisobola okuyitibwamu nga tulonda abakulembeze n'olwekyo enkola eri ewaabwe njagala okumuzzaamu amaanyi n'okubajjukiza nti eyawukana n'eyewaffe era eyewaffe yadde tewaliyo nkola mu butonde esobola kubeera nga esanyusa buli muntu oba yabwenkanya naye eyewaffe tonnawulirako gwe baakubye essasi tonnawulirako mulambo gwa buti naye eyewaabwe gye baayitamu abantu olwaleero bakyali mu maziga bakaaba nkakasa essembabule waliyo omuntu olwaleero ali mu ttaka lwa nteekateeka yaabwe gye baayitamu n'olwekyo nandibadde mutegeeza nti ambasada wantegeeza n'abakulembeze abalala abali mwenaalemu akabanga ke mukyaliwo akatonotono mwandibadde ng'ate mukoppa bukoppi ku nkola eya NUP ereeta abakulembeze nga tuwabaddewo kuliwa musaayi nga tuwabaddewo kulwanagana nakubagana na bisawo ebyensimbi okuwanyisa emikono naye wano kyenjagala okunnyonnyola abatuuliza nti bwe twogera ku nsimbi abasaba mitwalo 3 abaana abantu abakulu sirina gwendeka nabanno bano mumanyi nze tesikikyula kansa nfufuggaza buli ekinsala maaso nkwataawo wennyini awasinga okuluma kiki kyoyogerako gwe nze nzija mu ngeri ya kiwatukira ate teryamanya okuggyako buno obw'olugezigezi obwekebeza ewali ebbeere bwenkwata newankubadde nga waliwo erika bya kkookolo ebyenjawulo naye waliwo emisinde gya mulundi gumu egy'okulwanyisa kkookolo oyo yenna twegatteko mu misinde gya Rotary Cancer Run ng'ennaku z'omwezi 31 August 2025 ku kisaawe ky'ameefu g'ekkololo okwewandiisa emitwalo 3 nga kujjirako ne kit okwewandiisa genda ku register.rotaryugandacancer.org sente ezinaavaamu zigenda kukola ku mulimu gw'okuzimba ekifo awajjanjabirwa kansa mu ddwaliro ensambya funa kit yo mu matabi ga Centenary Bank amatabi ga Srico amatabi ga Bread House amatabi ga Capital Shoppers Rotary Uganda Office ku Nick Building Cancer Run Office ku Zima Road Muyenga n'ettabi lya Rotary Club lyonna eri kuli okumpi emisinde gya Rotary Cancer Run 2025 many cancers one race. Lutikko ye Lubaga Cathedral yakuweza emyaka 10 omwaka guno 2025 ng'ebikujjuko ebikulu byakubaawo ku lunaku lw'essaza nga 26 Oktoba 2025 ku Lutikko e Lubaga ebikujjuko bijja kuba wansi w'omulamwa ekiggwa kya Katonda kitukuvu ekiggwa ekyo ye mmwe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerere akukoowoora okusabira okujaguza kuno wamu n'okuwagira mu ngeri ez'enjawulo omukolo gubeere gwa kitiibwa ekijja mu Katonda wagira ng'oweereza ensimbi mu Centenary Bank ku akaunti namba 3M00M77 mu mannya ga Lubaga Cathedral 100 years weebale nnyo birangiddwa Father Joseph Mukibi atwala ebyempuliziganya n'amawulire mu ssaza ekkulu ery'e Kampala wamu n'olukiiko oluteesiteesi 88 katonyeze 8 CBS FM ampuliriza tukomyewo nate oli mu program parliament yammwe bw'oba oli mukyalo oba muvubuka ng'olina ekirooto n'ekiruubirirwa eky'okwetandikirawo bizinensi Kampala Capital City Authority African Development Bank ne gavumenti ya Uganda bakuleetedde enteekateeka ejj'okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo nga bayita mu kitongole ekiddaabiriza enguudo mu Kampala waliwo enteekateeka okuyamba gw'omukyala okwetandikirawo bizinensi n'okuguka mu buzimbi ojja kuganyulwa mu bino wammanga okwetandikirawo emirimu egy'ebya bizinensi okuzimba wamu n'okuddaabiriza enguudo okukanika amasannyalaze ebyamazzi okukanika emmotoka okwokya n'okugatta ebyuma n'okubajja okutendekebwa kuno lyekkubo erya bizinensi obuvumu n'ebiseera byo eby'omaaso ebitangaavu kyalira ofiisi za KCCA mu division ekutwala olabe ogenda mu ofiisi ya town clerk ojjuze foomu ozizzeeyo obutasukka nga lumu ogw'omwenda naye bino bikulu
abaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti endala omuli YLP, UWEP, CDD, PDM n'emyoga temukkirizibwa kwetaba mu nkola eno. Okumanya ebisingawo kubira Karo essimu ye eri 0752 Bannayuganda ekipya kino tukwanjulira Luke Solar Power balina kalonda akwata ku bya solar, balina battery ya solar empya eyitibwa super capacitor ng'ewangaala emyaka 45, balina enteekateeka ez'enjawulo eri amasomero, banka, malwaliro n'ebitongole ebirala singa muba mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono. Balina kamera gye bayita kalavu eraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza ate nga bakuwa ne sola amataala 4 ku mitwalo 9, sola okuli TV ku mitwalo 75. Luke Solar basangibwa Masaka ku kizimbe kya Haji Mpuuga, Kampala Road, room namba 7, Kampala gya basanga Lubaga Road, G1 Hotel. Essimu 0758 M5 M4 Kyaddondo CBS POS kutegeeza nti okufumba kufuule kwangu ng'ofumbisa sola kuuko okuva mu Kyaddondo CBS POS. Owona omukka n'obusere bw'amanda n'enku ate otaasa obutonde bw'ensi mu kiseera kyekimu nga wewala n'endwadde ez'amawugwe eziva ku mukka. Osobola n'okugisasula mu nkola eya kibanja mpola kuba ku ssimu zino 0748554653 oba 0778030282. Ssebo chairman w'ekalo gubadde ku Muzindala. Bamukulu Bumaali bano ekibiina kyabwe ne gye bava kyazimbibwa nnyo njagala ntereze bulungi ekitwe ku siyaasa kyovulaba nti baakula babagamba nti abantu nti ekigambo ekyo kye bayogera nti kaadi z'NUP zigulibwa njateeze nti omuntu bw'abeera ng'asaba obukulembeze mu bantu bano be tugendamu wansi abalonzi bo basobola okubeerako kye bamusaba oba kye beetaaga nga tebafudde kwava mu kibiina ki. Naye nze mu kibiina ekyange ekya NUP kyenvaamu nze Nnyomi Mukibika Amadi ndi musajja musiraamu. NUP ne bwe yali nga tusaba nga tuteekayo okulaga obwetaavu obw'ekifo tiyasaba yadde siringi 5. NUP ne bwe yatuuse ng'egenda okugaba kaadi nze ndi wano ndi ku mpewo za CBS nsabeera omulala yenna akiddemu n'essaala eno naye agyogere nsaba bwe mbanga nnawaddeyo yadde siringi 5 mu kibiina okufuna kaadi Mukama nzijjeko buli mukisa gwe nnina mu nsi. Sitwawaddeyo ssente abakulu ng'ewammwe mu kibiina oluusi mukola ki bwe mukolera ssente ze tuwa mu NUP oziwanga mu lujjudde ng'era osinzidde ku bwetaavu oba naawe bw'oyina okubeera nga tuzimba ekibiina oba nga tuyambako ku bannaffe abo abagenda okwesimbawo oba abakulembeze abalungi ate nga oluusi tebalina busobozi mu nsawo obusobola okubatunda mu bantu n'okubawandiisa n'okukuba ebifaananyi. Ekirala mukadde wange kyakoonyeeko wano kyesikkiriza era ekitafaananye bulungi nti obwongo bwa Honorable Rebecca Kadaga lwakuba takijjeyo bulungi nti okuyingira mu NUP kati sitegedde anti nze kyendowooza nti okuyingira mu NUP bw'aba akoonye ku bwongo nti bw'olaba ekibiina n'omulembe guno akuze nnyo ffe ne bw'abazze mu kibiina tuba twagala awummule buwumuzi abire muwabuzi naye obukulembeze bwe oba obukozi okuva mu 89 ekyamazima kiba kyetaaga omule kivula nti ffe constitution yaffe kati mukama we yabadde amuyitira bwereere Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde yiga nanti mu kibiina kyaffe tulinamu abantu ab'enjawulo tulinamu abeetaaga abali mu myaka egy'obukulembeze naye ate n'abantu abakulu abasobola okubeera nga babeerawo nga bawabula ekibiina n'okuzimba abakulembeze abapya n'abato ate nga Honorable Kadaga ate nabo tubakola ki tubeera nga tubeetaaga. Akantu akalala kempulidde ab'ekalungu eyo abawuliriza ne bannabuddu ke batasobola kukkiriza nze ekalungu mu kalulu akawedde twalonda polling stations 188 naye Mwami Museveni yawangulwako polling stations 182. Kati oba oyagala oyogere ab'ekalungu bawulira ebituufu ne bannabuddu oga nti abantu abatonotono abakyaliyo abaagala Mwami Museveni n'abamuwuliza naye abasinga tebakyali. Ekibiina kyaffe enkola bagamba nti mukulu Kamaadi ono njagala amanye nti Uganda teri kalungu. Uganda ina district district 146 ne city ate kalungu kantu ka district katuna akasalwa ku Masaka so ekyava ekalungu tekitegeeza nti ekyava mu Uganda era nti wali emboozi ebadde nga ya bugazi ng'eraga nti ndowooza oba buli kitundu kyonna naye ffe ewaffe ekalungu embeera tefaanana nga yeewaabwe oluusi gyawangaalira ewalala. Enkola eyitibwamu Freedom Ambassador ng'agikonako ekibiina kyaffe kyateekateeka obubonero nga bwe tubeera mu masomero nti buli 100 naye obubonero 6
bubadde buva wansi mu bantu gy'owangalira kyova olaba nti yakonye ku kya ssene naye ekibiina kyaffe ekya-NUP kati nga Nnyombi Mukibika Amadi kyatunudde e Kalulu nekigaa nti disitulikiti eyo eyina emyaka 14 mu myaka 14 tesobodde kuzimba kitebe kyayo n'ekimaliriza ebadde ebeera mu bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka naye omuna NUP onazze mu myaka 4 n'azimba ekitebe kya disitulikiti ekya Kalina ne kiyimirirawo ne kibeera nga kiwedde ofiisi zonna ne zijjawo kwe basinzidde okumuwa kaadi naye si kusinziira nti kugulawo ndi ebyo bye batunuulira babadde bajja kugulawo ne batunuulira ensonga ezo era bwolaba oddayo batunuulira byokoze biki byokoze oweereza otya ate nojja ne mu vetting ekibiina kyo ne kikubuuza olina okubeera ng'omanyi biki ebitambula ebikwata ku kibiina era ffe waffe Kalungu kateyemulugunya BCCA eyinza kubaaki ekisooka bwe nabadde ntandika wali okwogera nage nti tewali nteekateeka yonna mu nsi esobola okuwa abantu bonna obumativu olaba bwe tuba tutambula e Kalongo waliwo enkuba lwetonya ng'olaba kyalo naye kibuuzo kyange kitegedde ekyo si kikontesiti nga kyo mbuuza kubanga mpulidde Aisha Kabanda yali kakiiko ab'emulugunya gye bagenda bw'oba ogendayo BCCA baki nga parameters ezo zonnyonnyodde balaba oba olina byokoze bwe ng'ogamba nti nina bye nakola naye akakiiko tekabiraba ekisooka mulimu enkola nga bw'ogamba nti mu exercise n'etambula oba enteekateeka yabadde kule kati nganze wange e Kalungu ninayo abantu ng'ate erinnya we baamuwandiikidde nga mukyamuliibwa ng'ate teyasabawo ng'eyavuganyawo muki mulala kati omuntu oyo nga Mwami Ssekalema asobola okujja mu kakiiko n'ateekayo nti waliwo nabadde nvuganya nali bw'omu naye ate baataddewo omuntu omulala ataakola ki ataavuganya so kwe kwemulugunya okumu okukola ki naye ate ng'abantu abasinga twabwe tuba tubala embeera yonna twebuuza nti okwemulugunya kuli ku bitundu bimeka nze ngenza okuva e Kalungu olwo twabadde tuvuganya abantu 3 naye zaagenza okuwera saa 11 n'ekitundu ez'eggulo nga muganda wange mmeeya w'ekibuga Lukaya Tamale Charles nga maze okunkubirako nanga nti akaakati ate tubadde luli mu lwokaano okulaba ani asingako mu kibiina gwe balonze tutambulire wamu badde ntambula olwo nga nzijanga nva e Kalungu nga muganda wange Zaake Ssemakula bwe twali tuvuganya ng'ali mu kunjozabizanga nga nti kaakati essaawa tutambulire wamu ate naffe mu maaso tujja kulaba ekibiina bwe kirikola ki bwe tukiriba nga kitulowoozaako so waliwo abantu abeemulugunya era abayinza okuba nga balina ensonga ezaddala nga gwengezanga nti we neesimbye nali bw'omu naye baataddewo mulala waliwo abeemulugunya nga ye ku minzaani eyiye kuba minzaani ey'akakiiko eba yanjawulo n'eyiyo gwe ng'olaba waliwo abagereesa nti 6 bwe beetunudde wa dokita yayinza okulaba nga 9 naye nze nga ndaba 6 so waliwo abalaba nti oba enkola minzaani teyamupimye bulungi naye kyenjagala okugumya baganda baffe olwali abataafunye kkaadi nti ffe kyetwagala oba ekiruubirirwa ekinene mu Uganda si kya bifo bino nnyo nti obeere chairman wa disitulikiti nti obeere member wa paalamenti wabula kinene kyakubeera nga tufuna obukulembeze obupya obulimu pulezidenti omupya kubanga olwaleero ne bwojja mu bukulembeze Lord Mayor wano ndowooza asobola okuba obujulizi ali mu kibuga wano naye mu kibuga waali osisinkana ng'ate ku mwala ye gwafuga nga Lord Mayor nga waliwo ayagala okugukolerako ebibye nga takoze eki tasabye osisinkana e Kalungu ng'amakubo g'abantu mangi yadde guli chairman nga tegannaba kukola tegannaba kutereera n'olwekyo ffe tulowooza oba twagala okugumya bannaffe nti oba ku mulundi guno tofunye mukisa kubeera nga okwata kaadi bakuwa obuvunaanyizibwa okubeera ng'oweereza ate mu kisanja ekijja emyaka 5 mingi nnyo ng'ofudde oba ng'oli mu kkomera naye ng'oli wabweru mitono nnyo ffe twalabye giweddeko nga situkoze eki tetutegedde nakutegera gemazima mukulu Kamaadi ono abadde akolokota wano nti bano abeeriruye eno bakozesa ssente okuwangula naye mu byempulidde wano alaze nti ye yazimba ekizimbe kya Nuupu kyabadde kizibu agambye ekitebe kya disitulikiti si kya Nuupu ngambye ekitebe kya disitulikiti yaffe ey'e Kalungu weetuula ekyali kyalema abalala abaabeerawo nga bava mu gavumenti eno eriko ate ffe aba NUP bwe twajjanga nnyo ekyasente ku kitebe kya Dokita njagala sente zamuwa musolo ate era njagala nkitereeza ekintu ekyo gavumenti ekola ebintu mu phases ez'enjawulo etandika esobola okuzimba ekizimbe emirundi ng'esatu n'ekawempe kibaddewo ekizimbe ekitebe ekipya ekyekawempe kyatandika ku mulembe gwa Ssebuliba
government ejjeteekako ssente ne financial endala neteekako ssente n'endala neteekako ssente. Mukulu Kamaadi tamanyi na bwe kyatandikira, tamanyi na baani abakirobinga, naye Katonda yamuyamba kituusa okumalirizibwa ng'atudde mu ntebe. N'olwekyo si kya buntu bulamu kujeregerera bali abatandika foundation ne balobinga government ne bawa ssente ne batandika okuzimba, ye n'akisanga wakati awo Mukama n'amusaasira ne kiggweera ku mulembe gwe. Nabo ye talina kyagasseeko. Ayinza okuba Mukama amuyambye talina kyagasseeko kubanga kibadde mu pipeline nga naye asiime banne abakitandika abatandika foundation gye yasanga. Of course credit egenda ku ye kubanga kiggweredde mu mulembe gwe, naye bali abakitandika abakirobinga abasiimye. Ndowooza ekyo kyamaliriza nakyo kizzeemu kyabadde asinga okwaga nti ekyamazima kukasa nti mwami Mumali ewaka amulenva. Naye ate bwe bamala abaana b'okulya nkakasa tebamugamba nti mwami Mumali we bali kufuuka. Kubanga omukyalo ono gwaleetedde enva singa azisiiriza oba ne zigwa mu kiyumbu tezikola ki. Kakati ffe tulina kusiima ekalungu oyo aba abaddewo n'akola n'amaliriza kubanga kuba ekalungu waaliyo abaaliyo nga n'enva taata azigula naye ng'ate bazisiiriziza mu ki mu ntamu. Era ekitebe ekyabwe ekyo omusingi kyagaa kye baali batandise okuzimba ate ebizibu ebyakiriko nkimanyi nti yabiwulira nga kyetaaga nakukola ki nakumenya kudda mu kuyimba so ffe kuzimba kuddamu kuteekamu mpagi mpya naye ffe ku mulundi guno twatereza awo we baali basobeza nga tekisobola kugendako kalina ate netusobola okugiteekako netusobola n'okumaliriza. N'olwekyo ffe kalungu tusigala buli tubeera tulidde emmere giguza abeerayo kubanga singa omufumbi agisiiriza eba teterera bulungi. Naye ate kyagambye twale bakifune wali yazze n'ayongerako n'amaliriza. Naye ate obuzibu bwabwe obunene naddala pulezidenti waabwe ow'ekibiina chairman w'ekibiina kyabwe nti ye buli lwaba atunuulira Uganda alabanga eyatandikira ku ye ng'egenda okukoma ku ye. N'olwekyo ako nga bwakasomesezza wano singa addayo n'akamusomesa nti ne Uganda eba teyatandikira ku ggwe asiime ng'abo abalina bye baatandika aye naye abeera annyukeko n'abalala bajje bongerezeeko basobole okumaliriza nga nnyo Mukibi Kamaadi bwe yamaliriza ekitebe. Webale omulodi wa Kampala ndi naawe. Tabamiruka wa NRM yawedde ebigambo bibadde bingi. Nakulabye opositinga ku Rebecca Kadaga nogamba oba musaasire desandi musaasidde byatuyisizaamu naye ate yadde sandi musaasidde naye ate kibamukoze si kirungi kati nafundikidde sikutegedde nakutegeera kati ndi wano ntegeere namba emu singa eggwanga lino lyabaddemu amateeka egyo emitwalo ebiri gyayogedde gyabadde gyonna gisibira mu kkomera egyabaludde ekkololo singa tubaddemu n'amateeka agakola egyo emitwalo ebiri egyabadde basize ebizira zandibadde wali bonna ng'obujulizi namba emu bwa deputy speaker Tayebu. Deputy speaker n'avaayo deputy speaker aba namba 5 mu ggwanga n'agamba bannange obuwumbi 6 ku kifo kimu ekitaliiko musaala tuli kuki kyabwanna kyewa tuli kuki kino. Deputy speaker lamenting otya yandisoza kutwala wa police okola statement oyo yadde nokola statement ng'abuuza ani ono yasasazza ate bana abakakiko k'eki abo ate bano abo baali bagenda luli tango doyi n'okwata omwana wo abo tebalituuse nawana n'okwata omwana wo n'omulangirira bwoti nga bali balaja n'okala amaaso leka bano tebalina noganze kino be nangirira kino be junior amezi abalala bonna n'okala amaaso oyo tango doyi bamuleeta wali nga ndowooza obutambi twalaba bufu naye bwe banga butuufu n'atuuka ku 10 n'addayo n'ayisaawo nayo waliwo yatwala 10 n'ayongeramu 10 kirala 2 n'ava ku 2 naga 3 nga tazeeyo 2 mu 2 abaana bange dokita wa byafaayo si wakubala naye oyo ono tontawanya na bano naye bano obuwumbi 6 kubanga twogera ku nsimbi zamu wa musoro obuwumbi 6 nti buli delegate yafunye emitwalo 3 kuva mu candidate omu kansokezi yo bakabu
Tereka munda mu faliso, mu kabokisi, abazisimira mu ttaka, n'abalala mu sitookisi. Naye era mu byonna, buli omu alina ky'aterekera. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye bitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringi 50 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubiriza. Awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800-286-773 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. Nyabo, mukadde ng'akulula nnyo. Maama, awakolodde kitono ekira akolola n'olowooza nti agenda kutukamu emirundi ebiri. Waliwo lwe yakolola katono akasolya k'enju kabukeko kagweri. Mukadde akozesa ki okufumba? Afumbira ku nku mu ssawo. Wangi nnyabo, mukadde afumbira ku nku omukka gwonna gumugwera mu mawuggwe. Temulyanga koko eko kasola kuuka? Singa mwagula kuuka eno mukadde yandibadde takolola bw'ati. Sigiri nnyonjo, tevaamu mukka, efumba buli kika kya mmere ate ng'ekekkereza. Eko kasola kuuka nnyangu yakufuna. Genda ku masengere ku Kyaddondo CBS Pawusa Sacco bagikuwe ku kibanja mpola. Osobola n'okubakubira ku ssimu nooti 784 556 453. Nana munana katonyeze munana CBS FM. Ampuliriza tukyali fenna mu program parliament yamwe Lord Mayor. Mbadde nkugamba nti n'eggwanga lyafa nasimba okujja wano nagambe ekigambo bastardization mwe tuli is politics stupid bya kisiru. Political hygiene oba waliwo wootuuka ne mugamba kuba twatuuka mu biseera bya covid nemikino baga tunabise jiki eggwanga ku politics oba twetaaga jiki kati tosobola kudda ku national conference n'ogamba nti obuwumbi 6 bwagenze nga Senkagale ow'ekibiina nga ye chief ye president w'eggwanga nga tosobola nakugamba nti munoonyereza ku nsonga eyo. Naye yagambye nti obuwumbi 6 bwagenze tayebwa Chinkugambye tayebwa lwaki tyakola statement please. Number 5 mu ggwanga nakola statement nti delegates conference egenzemu obuwumbi 6 akolanga ni mu party ya NRM. Omulodi goli kumuzenda. Linda kasoka nyinyole n'abantu Dr. Tayebwa akolanga ni mu party ya NRM. Oyo omugattako bakiwanda naye nawulidde akuŋŋaanya mikono ogattako babali omusege ne bwawangula tabikkiriza. Kalangwa ye tiimu ye bannammere baani bonna bali eri bawanda agende n'akakiiko ke. Nalabye Emmanuel Dombo n'agamba buli omwaka yagayo bakaluluuke kale n'abagamba bawangudde bakaaba be bawangudde bakaaba n'abaavuddemu nga bakiwanda nabo bakaaba yavuddemu ku lulwe naye akaaba n'agamba oba tuli kuki ye Dombo yayogerera ekibiina oba tuli kuki abalozi balidde biliyoni zange ne batampa bulungi NRM kibiina kyabyabufuzi. I saw it on social media. Kino kibinja kino kisinde twabagamba kisinde ky'abatujju si kibiina kyabyabufuzi kwegamba obutujju ne mubukola ne kuba nammwe bobutujju Kadaga nga bwe nkugambye ffe tumulinako vunya ku ekonda ku mutima. Singa mubadde musike mukoze kisinga ka Kadaga yali ajja kuttisa abantu abanamboozi okutambula emigongo nga mimenyi baba kubira mu parliament bonna bebakubawo nga bakola age limit. Kadaga n'asoma gwefuluma ng'okuyinza bw'alina naye nga yerabidde nti ali mu empire ya Mwami Museveni naga nti mu empire naye agenda kuzimba ka empire ya Katono. Kadaga mu parliament yawe empire gye yali azimbye nga ye yabuyinza ono aliko yazimba yansimbi kyovola Museveni tamuyinaako buzibu ontazimba empire ya buyinza era yatuuse n'agamba nze sisobola nakukkiriza parliament kuyisa motion expressing a displeasure against the president. Yes, bisobola nze ja protecting nga president ye empire naye Kadaga yakkirizanga ne bayisanga motion ne baga nti kino Museveni tukanyiza naawe ne Kadaga naga kino nagira naye n'atuuka n'amuyisirizaawo age limit ng'asuubira nti naye bagenda kubeerawo kye bayita reciprocity bamuddize wapi era kyavudde alaajana ng'aga nti naye ggwe lwaki obibiita kigongo lwaki obikolera bano abalala nze lwaki tembinkolera kati ono byamunenya
naye tugamba nti Kadaga kaaba mpola yadde ebyo byonna injustice omanyi injustice ne bwebeerawo oga nti kikyamu kibamukoze naye akaaba empola so ndowooza awo ntegedde ekisooka kyenkugambye kyekyensimbi obuwumbi 6 n'endala ezitamanyiddwa muwendo uyu ni Kalangwa naye akaaba naye omanyi ensimbi obuuza ku bombi ne Kasola azisinza munne ansa tonagifuna Kalangwa ne tonamanya yasinze sinza kumanya yasinze microfinance yakazi yani yakasola naye ne district nga Kayunga yonna ya Kalangwa district bogenda mu lands office okulaba ebyapa byegindi bye Kayunga anyway kakati Kalangwa ne gundi bakabe mpola njagala kudda ku point eyokubiri ye yasemateeka article yensanvu mwemu njagala ogitunuli lwe lupimo lwe twateekawo ng'eggwanga twaluvaako dda awo njagala kusimba olupimo kuki twetaaga tulisome ffenna olupimo ku internal democracy obwogezi nga togisomye yayinza obutakulira bulungi democratic internal organization a party's internal structure must adhere to the democratic principles enshrined in this constitution. Organs must be regularly elected. Eno Museveni yajimenya day 1 nga yakajja nga nebibina byakajja nga nesemateeka tanakola ekifo kya chairman tebakirondanga twaberangawo kalulu ne balonda chairman ekyo ekyokuntikko ekyo kyaggwa ojja kufuna obudde bwo ekyokubiri ekya deputy ekya uliriza yogera ku musente yogera kujja ekyo nja kukinyonyola information obwedda owa information awonzi jangenda kunyonyola omulodi mu bwenkanya obwedda abantu batwala information iyo uliriza omuntu omulala n'agamba n'atajjaayo oli n'asigala ng'ali unopposed tuba ku nomination nga teryavuganiza ayagala kuŋŋamba nti constitution yaffe yaziyiza abantu okubeera unopposed naye gwe omuyamba kukuba expression eryo party zitanda ne expression saagala kudda mu ebyo oba baluhinda magulu captain n'abalala babadde tebajjanga empapula ne baba kuba miri ebyo mbivuddeko ekyakigongo kati Kadaga ye principle gye badde agamba bannange twavaayo eri ku ssemateeka tugende ne kino tugamenyere ddala awo mutuufu kubanga ssemateeka twamumenya ddanga eggwanga article y'ensanvu mu emu era mwami Yoweri Museveni teyakoma ku linifeesinga ebyo ebimu naye yatuuka n'agamba bwe baali mu 2016 n'agamba kifo kya secretary general kino kinene nnyo bakirondamu amama Mbabazi onazze agenda kunneesimbako amama Mbabazi ojjukira bakayanenye ne bakayinda otafiira awo ne Gilbert Bukenya amama Mbabazi atubba amama Mbabazi ga secretary general w'amaanyi n'agamba kati kino tekyaddamu kironda ng'ate ssemateeka agamba positions eziri ku national organs zirina kubeera elective mulina kuzironderamu mwami Museveni n'akyusa akawairo ka ssemateeka w'NRM ne kamenya ssemateeka ono ate n'engeri y'otugrand norm amateeka gonna g'okola galina okukonfominga ku ssemateeka n'akimenyawo ne bagamba nti secretary general balonda mulondo bw'atandikira okulonda ba Lumumba ne bano bannamayanja ba treasurer ne baanikati ebyo tebirondebwa kakati ne bino ebisigadde baakyuzinga ani gwe baprotectinga n'amalala ne bakuteeka ku mob ku lynching bakuteeke ku public gundi wali bakukube kakati sema kakati ssemateeka oyo bw'amenyebwa twekirizise nti tekikyasoboka kutuukiriza article y'ensanvu mu emu era ffe nze kankubuulire kino sijja kikweka
nekigamba nga abantu mu experience genze mfuna byobubino bino byofuzi nti ngokyali na mwami Museveni yajjira ku mundu nafu okwogera ku internal democracy twerimba mu bina byamu nti ogenda ku opening up oyite expression of interest byayagala je namwe mwina kwa banakyemalira nopo bwe yakikola mwenda ye yasookayo najjayo empapula sebu kino sijja kukirumamu fe waffe democracy temuja mu PFF uliriza sijja kwe manyi mutadono kuninga gira boti twafuna obuzibu uliriza bo opening up n'ogenda ku structures kuba nazira banga twalinga mu DP bo government balonda ba candidates ku districts ne mu constituency obukiiko ne butuuleeyo nga babugulireyo wansi nga Museveni agula candidate gwayagala omunafu nga yayitawo nga yafuna ticket mwino na Museveni yabasalirawo nga kwani ekyo njagala okukirekawo uliriza so PFF na mugenda kutaka formula nga yabano onamanyi we banyima ticket nze okoma okufuna party ticket yali 2 mu DP tugaye kulonda kwa uliriza mu DP nga DP semateeka wa yagamba constituency yetuula kiti bwena lwana entalo nenzirwana ngazulya kati zetulwana kumwala nengulu bane bakansala bali batunda obutale omanyi ngenda nempulirizo linga abuza kwago biki tebamanyi bye tuyisemu abamu bana bato mbyobufuzi ne mu ggwanga ne tebafaayo kusoma byafaayo nabibaddewo nempayo obulamu bwange okulwanyisa babasajja balaba ku butale bwe nakasero wino senti bali ku obubo kano mujenyi wa Kiseka Rufula baseta nebirala okubirwana nga bakansala abali wano be babiwaddeyo nga ba DP majority ne bagamba yo lukwaga agenda kutulaba tajja kufuna ticket mu kisanje ekidda awe nakoma sebo kufuna ticket ya DP nofuka independent nfuka independent kakati mvudde yeyo wano okujja ku kifunti katugeze pate chairman oba ku national oyina okuyita mu vetting eya council of elders so far balina kubeera twagamba balina kubeera nga 25 tulinawo kati 16 mu states ezenjawulo tulina federal arrangement mu kibiina kati zitegwe regions naye akulembera SEPS council of eminent persons ye Dr. Besigye ali ruzira era bingi bye tulinze nti tumalirize kino naye bwataveyo kadi temugabe uliriza season nanti kungamba nti zonna yazigaba council of SEPS yeri recommending kati ngekyo bwa president tetugenda kuyita expression of interest era kyo vudola kutusa nga avuddeyo enchiko zigenda maaso tutuula n'okwosajjo twabadde nejjukujju twabadde ruzira n'okwosajjo na luli na luno era bingi bye tuteesaako bye tugenda okwanawunsingawo maaso so please ekyo twakituukako article 71 yazamateeka jeri naye twekkiririza nti guno semusota guli muntamu bw'opening up n'okkirira noga nti bakirire eri wansi tokola designation deployment n'okkirira eno wansi nga bustructure babugula kati bw'oweera eno waggulu nga bakuvuma era nze njagala okugamba Kamadi wano totyamu n'akamu n'akettondo ku justifyinga designation totyamu aleka gwe malirize point ya totyamu n'akamu n'akettondo demokrasia muli muddira nga mufunye obuyinza mu lutalo you can't give what you don't have ebyo biteke wali naawe nisine munsiko yalonda nisine munsiko yalonda n'ekyusa obukulembeze kuva 1912 sebo delegates conference n'efula ekimu ku kyatabula SPL n'amukolo ne batabukira Galanga bwana kyemalira mu nsiko namwe bwe mutandise ekyo nkubuulira nkubuulira uliriza democracy mu ggwanga eriri mu military rule eriri mu dynasty yayo Mwali Kaguta Museveni ng'azimbye empire ye opracticingiramu otya democratic principles mu kibiina tweberere b'amazima wadde ebyokulabira nti osobola okwewola ku ANC baali ba revolutionary no basinga kuba ne mundu bazikwata omukonto wesizibu ANC olutalo lwayo olutegeera bulungi nnyo olutalo olwayo lwali lwakulwanyisa apartheid nga tetegeka kulonda gavumenti ya bwana kyemalira
apartheid yali South Africa bali balonda ati tebalonda baddugavu exactly somoyogera ku autocracy y'omu awuliriza bali tebalonda baddugavu n'abaddugavu tebabakkiriza kuleeta bamu naye wano Museveni era singa abapathayid abakabbulu abo baalina obusobozi obuyita mu ANC ne baleeta bakandidate abaddugavu era baali bajja kikola ANC era baali bajja gigikola naye baakimanya nabo nti tebajja ANC ne bweneeronda munda tebajja kufunayo bakandidate bebaleeta kwesimbawo kubanga baali tebakkiriza kwesibawo naye kati bwe tumala okufuna demokrasi ow'eggwanga muliyingira mu buyinza lwe mulikikyusa bwe tumaliriza okununula eggwanga tuddayo ku constitutional order tuddayo ku constitutional order naye kamweyo kamu kanamalirize Lord Mayor yakafuga wano mu Kampala ebisanja bisatu bamulonda nga Lord Mayor nga bamulonda bulonzi democratically ate nga gwayita nakyemalira yali mu ntebe era amuleka n'atuula ekyanza nekigwako n'aleeta candidate we n'amuwangula kati alwaki ayogera nti tewali democracy kati kuluna alinawo candidate kubwaki kuba Lord Mayor omumanyi candidate we kuba Lord Mayor onone yamulonze omumanyi n'erinnya ono bikinobe yamulangirira kakati ebyo tebiri njagala mu information democracy waffe kwekinyini kyagamba nti democracy waffe mu party tulina candidate ku kifo kyonna ekivuganizibwako tuna miliyoni 2 ekisifuddeeyo ne point gyenjagadde okubaddamu kyangu nnyo kyenjagala okubaddamu kubanga babadde mu Kampala bakimanyi bulungi nti olutalo ffe olwanyisa state ffe tetubeera mu kulonda tubeera mu lutalo kulwanyisa state machinery n'ogiwangula era bw'oba toli musajja mbagubaggu mulwanyi tosobola kuyitawo kulwanyisa state machinery tosobola so lwe lutalo lwe tubeeramu nga bw'olabye nti Nalukoola yabadde ayina okulwana n'okugjayo n'ag'omu buto ne box ne bazisamba nze wano nakwekulanga box wano bano kutuusa obanyiyaka tubulu mu kikapu kibuga twakabanyiyaka kyennenyumirizamu nabanyiyisa akalulu wano nakabanyiyisa ne baleeta box era kyova olabanga balwana nnyo tuyingire enkola yaabwe eyo kubanga bagimanyi nti n'okulonda kusobola okutuuka nga situnafuna bakandidate kuba olunaku lwe waliyo okulonda okwabo osanga n'amasomero nti ekibiina ne state tosobola kubyawula nga gawumudde bali mu kulonda naye ffe baagala tukole enkola eyo tugende tukkirira ku kyalo olwo DPC piso ani bayiwa amagye tetusobola kukola ki kubeera tutuuke n'ekiseera nga situna bakandidate basobola kubeera nga bavuganya then mwami Mali kyagambe kino nti Lord Mayor nga yayita mu kalulu naye bw'olaba omuntu awo nga mulamu oyinza okukebera munda ng'ate yafa dda nga buli kimu kyafa dda naye bw'olaba obululu obuzze Lord Mayor wali mu Kampala ng'ayitamu ne bwe bubadde bubeera badde maliriza point nti ebintu bino bibiri birina obuzibu nze kimu asobola mutuukiriza naye okkiriza nti waliwo embeera gye tukyalwanyisa bino ebintu bibiri buli kimu kirina obuzibu bw'ogamba nti kati katugeze nga bano bwe balondedde eno bwe bagambye nti bagenze mu nnyiriri ebyo byakijega nabyo kubanga kakuli ebyakijega mu kyasi kyabirimu ekimu kyogenze mu lunyiriri nga actually security ballot erimu transparent okusinga olunyiriri kubanga security ballot obeera ne ba agent wali wakiri abalaba akalulu nti ddala keekano naye kati wano abala tobeerako bano kino obe bw'aba abala ng'atambula oba tangodde oyikulula obunyiriri ne bw'abuuka ne bw'abala bikyamu gwe oinako agent abamugamba abala naye tobalina bameka buli candidate ne agent nga tuba anti gutobera yo twakwayise muje muberewo twabayise baje baberewo ne bagana okujja mu kakati kino kyenjagala tulina systems bbiri eya vetting neya structures ogaba ticket katugeze ekya ticket eya election on wansi ku constituency eza structure erina obuzibu bwayo ndi opening up structure eri bazigula ne bakuleetera bakandidate oba eno bwovetinga bakulumba ne bakuyombesa naye
abazadde namwena abalabirira abaana mujjukire okugemesa abaana bammwe emirundi 9 okuva lwe bazaaliddwa okutuusa nga bawezezza emyezi 18 okubaziyiza okwatibwa endwadde z'osobola okwewala ng'obagemesezza omuli measles, rubella, polio, pneumonia, hepatitis B, TB oba akafuba, tetanasi, meningitis, yellow fever, diarrhea oba embiro, whooping cough, diphtheria ne malaria. Eddagala lyonna erikosebwa okugema lyesigika, likola era nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu awamu n'obuyambi okuva mu UNICEF n'emikwano gyabwe. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazzigabaawo mwetuga kuwa obugaga buli mu nnekolera gyange obulimi n'obulunzi obukola ssente ebyennyanja enkoko ente z'amata olusuku obugaga bw'amaanyi gano ge mawulire bweyogera ku nsonga nti abapoliisi ebusi tewaliyo musirikale mukazi n'omu naye ng'ate n'abakazi bazza emisaala abasajja be bakwata abakazi imprisoning naye bw'okyogerako abantu bagamba oyo wannuupu gano ge mawulire obanga nammwe mwagala emirembe mugituwe ng'etandikira ku bantu abagenda okulonda abantu baabwe naffe tuwe eddembe okusinga okutuleka nga tutulugunya erukuba saawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo tubagulizeko ku CBS FM ey'obujjajja 88 CBS FM. Ampuliriza omulungi tukyali ffenna mu program parliament yammwe ettendekero ly'abazi b'ebitabo abakakasibwa mu Uganda Institute of Certified Public Accountants of Uganda balanga olukiiko lwabwe lwa 30 olubeera buli mwaka lwakutandika nga ennaku z'omwezi 3 okutuusa nga 5 wiiki ejja lugenda kubeera ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe ne ku mutimbagano bajja duteekako abazi b'ebitabo abakakasibwa abakyabusomerera mwenna muyitiddwa obumanyirivu bwo okwongera ku bumanyirivu bw'olina okukola emikwano wamu n'okuzannya emizannyo egiyigiriza okubeerawo wajja kubeerawo n'okukeberebwa n'okuweebwa amagezi ku byobulamu mu nsiisira z'ebyobulamu ezinaabayo okumala ennaku 3 ate tujja kufuna omukisa okukwatagana n'abalala buli kawungezi wajja kubeerawo ekyeggulo ebisanyusa bakazanyirizi n'abayimbi abaliko oyo aneetaba mu lukuŋŋaana luno okumala ennaku 3 ajja kusimbibwa n'essaawa 21 ez'okubangulwa ku miramwa egy'enjawulo nteekateeka eno ewagiddwa Centenary Bank nenera okumanya ebisinga kugenda ku kibanja kya ICPAU www.icpau.co.ug. Lamuka agencies bakuga nti bw'oba olina enju z'abapangisa nga bakutawaanya jangu bo bajja kusolooza bakuwe ssente zo omulundi gumu. Obasanga Kampala Road ku kizimbe ekya The Plaza first floor ekisenge S11 waggulu wa Post Bank. Essimu 0774 88 791 oba 0755 00 22 nkwanjulira abajjanjabi b'emigongo nga bakutegeeza nti enzijanjaba yaabwe empya ya mulembe bw'oba olina amagumba agaseeseetuka naavuzi nga zikutawaanya n'omugongo okuluma jangu balina kye bayita therapy treatment massage ne home care nga bakujjanjabira awaka obasanga Kawempe ku 5 oba n'okuba ku ssimu 0755 M9330 oba 0764 558 Mulodi ngomaliriza nti njalakumba n'ensonga bbiri esooka egyembadde njogerako eyasamateeka nti bw'ogaba ekibi bw'osalawo system ya structures obasobola okusalawo bakandidate olisikinga ebibiina Museveni okuleetera bakandidate naye bw'osalawo okukola vetting era ofuna obuzibu nti bw'otakinga decision wajja kubeerawo abayomba era ekiŋŋambye mukulu k'amaani nti teweebeeramu na kwetonda ku nsonga eno era njagala okutegeeza ababeera mu vetting oba wafunyemu obutambatira oba ki bwekyo bweteekeddwa okutambula ekyo atafunye alinda emyaka 5 mu mbeera ey'olutabaalo nga tosobola kuopeninga up ndi structure ziri zonna wansi zibenga zezi ekyo nkyogera nebeerera w'amazima saagala kusaze wano kwogera byakusanyusa busanyusa nebeerera w'amazima kuba bye tuyisemu tubimanyi ekyo njagala kyovula banti na bano bakaaba sekikubo akaaba nti omuntu atalina nampapula n'akitwala yes kyekyo kye bakola wansi eyo bakuteekayo bakuteeka ku mobu ne bagula structures kazibenyiriri bazikula sina bade vetting sekikubo yandiseewo anti oba yasisinze n'omukuba ate naye anti vetting ate yali mubye n'okusinga eno yali musinze n'omukuba eno kubanga ono yali n'ebigendererwa biri era ye point gye njagala okusembayo nayo
ekisooka mu kuzimba cult era twagamba gundi kyekimu byegamba nani Kadaga mind ye tesobola cult kibaita cult okitegeera kusinza muntu okusinza kya kirala naye cult anampuliriza ayinza kitegeera bulungi kitegeeza kibwetere nje ne bwabasalawo okwocha ndi yingirawo mukayumbawo ogiyingirawo weyagalidde okusinza omuntu nga tobuuza bibuuza nakumako omuliro kati mind ya Sekikubo si ya cult mind ya Kadaga si ya cult ebyo nze binfaananya ako ne Sekikubo tonyingiza mu kiyumba nonjo kyanga ndaba hapana obakebuza byobuuza hapana si jira mu kiyumba wala baleta akabiriti kati Museveni azimba cult ayina okumanaginga ekiriwo olwaleero n'okukola transition kyovola bantu abasinga okuwangula badde ba PLU ali mu transition ya mutabani we Kasulu yabadde ayina okuwangula bano bonna abo boolaba Kiwanda kati Kiwanda ne Kabanda ani asinga okubeera wa PLU Kabanda tebayinza namuggulako misango ku by'emmotoka ezaayokebwa mu constituency gulako misango ku by'emmotoka ezaayokebwa mu constituency naye nze lwaki munsadde asenga ndi wa PLU kyovola bantu babbalamu babalirya n'abaabo nababateeka mu gavumenti kati eno gundi ezze leadership empya ezze ya SEC ya Anita Amongo bwe yali ebukedea yagamba yakkiririza mu Holy Trinity in fact Sabasumba kyalo oyo yalibadde takyasinkana na papa yabanta kubanga simanyi buli bagenda omulaba Roma nga sinkana papa naye nga yadda wano navulunga nakole kiri sacrilegious nagamba nti ye akiriza Museveni the Father the Son and the Holy Spirit nga ali mu Holy Trinity empaje enkulu ey'obukatuliki gyazanyiramu kati kyebazimba mwena alemu era kyovola Museveni yabadde alina n'okujayaga omubuto bano bakadaga akasuka ebbali n'abalala azimbe cult agitegekere empire ye agitegekere mutabani we Muhoozi webale nnyo ambassador retired Major James Williams Kinobe member w'akakiiko akatutegekedde bino byonna ampuliriza yali ku muzindaalo ensonga zibadde nnyingi eri akakiikoko nga n'abamu ku baawanguddwa baagala konna bakayiwe ekisooka njagala okwebaza radio Bujajja nawe dokita otuwanga omukisa legira ali wano otwogerako eri abalonzi era njagala okwebaza ne bateesa bannange okusobozesa abalonzi okufuna buffet wakati bwobeera wano baku buffet buli omu alinawo buli omu atwalako kyakola ki kyayagala ekisinga okunyumira kiri kimu nti ate bannaffe nkwago kyokulonda kyebaagala ate bagenda ku kyebatayagala nze nadde manyi nti amala obudde bwo bwonna wano n'abumala ng'ayogerera PPF n'okwogera kyegenda okola olwanda erinnya abamu tetulimanyi so okugamba eddakiika 9 kyetumaze nga twogera abali ku sayidi eri mu kifo kya bufu okulonda byebaagala basinze kulondako byebatakola ki byebatayagala naye abawuliza ekyansi yamu kubanga okumala ennaku nga 10 kati NRM tubadde mu mikutu gy'empuliziganya byombi publicity by the way is the same muna mukanso nete bamanyi wakabi gira nenga bwobeera n'ekibiina ekirigagadde nga NRM nga tukunganya abantu bonna ne bannayuganda ebirungi bikola ki bibaamu ate nebibi bibaamu nolwekyo njagala nzikirize nkulisayo bannayuganda naddala abali mu NRM okuvanga 6 May twasimbula omusingi ogukola obukulembeze nga tutandikira ku byalo 33 era munaku z'omwezi 28 twakomekkereza olugendo lw'okutondawo obukulembeze nga tuli enambole anti nambole abantu baffe boyogera kololo tebagimanyi twawadde mu nambole y'ekololo kuba emyaka gino gyonna engeri gye tuba tukolera nambole n'olw'emizannyo gy'emipiira egyabaddewo twavuddeyo nambole naye nga abasinga obungi bonna buli muntu aganja uti nambole n'olwekyo bweyogera kololo abamaizi okuza twakyusira tugenda wala naye nambole kitegeeza olukiiko olw'okuntikko kati n'ekigambo ekirala kyayingiddemu seeke kuba ku mulundi guno obutafaanagana emabega eri abadde batamanyi nti eriyo n'obukulembeze obwokuntikko obuyitibwa seeke naye kati weyogera seeke ne bw'omwana omuto kati amanyi seeke wala mukwano gwaffe wengulira gikyek this check here so emyaka ennaku 10 abakulembeze b'NRM mwebale namwe ab'emikutu egy'empuliziganya
okutuyamba okusigala nga twogerere bannayuganda nga tuteekateeka obukulembeze bwaffe buli elaborate okubeera ddala ku ntandikwa. Ssemateeka abaali bawaabira ono kyadayogerako ekya Secretary General okulondebwa, kkooti yalamula nti tulina wetukoma okuyingira mu ngeri gy'oyingiza ebibiina munda. Kyova olaba bano bali balinga oba abo bagita designation, ffe tugita election, abanooku bagita selection. Ssemateeka yaluulinga nti buli kibiina kiri waddembe okukola ki gamba basitukuba abaawaamu balina eddembe okukola ki okukozesa enkola. Kati ffe tukozesa election gyebawuliriramu eddembe lyabwe nage tebaagala kuggulawo nnyo. Ffe tuggulawo nnyo ebyalese Kadaga okuyomba nti naye akajja afuuka ate namba 3 ffe kasita tuggulawo ng'olina ekipi ekyogattako tukutwala paka ku ntikko. Era ekitiibwa Anita Amongo kati kusaawa eno namba 3 mupate. wadde nga munamugamba namuga nti yozayoza badelegates wonna okuva ku bye twasooka mu byalo n'okutuukira we tutuuse. Ebigambo bya democracy birina obuzibu, birina emikwano, birina okukayana. Katugenda ku stage eddako yakola bwa muzaŋŋanda, kubanga mu stage eddako tugenda kubanga tuvuganya n'ebibiina ebyenjawulo. Ekituyambyeko nti betuvuganya nabo eriyoga nti yajja kusigala mu ntalo, tusigeza tulinayo aba opposition nga bo bakuwakanya buli kyetukola kyonna oba kirungi oba kibi, ate ne tuba n'abali mu government side. Ebifo mwayongeza mwine enteekateeka ey'okumpi. Ebifo bye mwayongezayo ne bitalondebwa Kololo mwine enteekateeka ey'okumpi. Ekyo nakyo kituukako. So okutwalira wamu ebitundu 95 okulonda kwonna kwawedde era ebifo byonna byajuziddwa. Kati njagala nnyo okutwala ku kintu basinga kibategeera obulungi ng'omupiira. Omupiira ogutegeera mubaamu parties 2, mubaamu party nga 3 oba mubaamu abazannyi, mubaamu abawagizi, ate mubaamu ne bariifu. Kati ffe nga commission bw'oyogerako twabadde bariifu naye nga buriifu alina roolo ye. Buriifu aba n'obuzibu bwe singa afuuwa effirimbi ez'amancoolo naye talina nnyo buyinza bungi mu nzannya y'abazannyi, nti abazannyi b'omupiira nga bwe twadde tulina kati ffe tulina abacandidates, tulina abalonzi, ate naffe bariifu abayimirirawo. It is true naye bw'alaba mu kisaawe nga bazira bye batalina kujja nabyo. Anti kati era kyevula nti riifu naye bamuwa obuyinza olwogamba awaayimiridde yeyo tugenda nti riifu bamuwa obuyinza obukufuga omupiira wadde gulimu endobo gulimu biki kasita abazannyi bataka wansi wa 7 si bwe kiri naye bwe baka wansi wa 7 omuzannyi aguyimiza nti munaaguddamu olunaku olulala. So tukkaanya nti omupiira gwaffe gwabaddemu endobo era gwabaddemu ebizibu era egyo gyabadde birina endobo ennyingi twagiyimiriza era kyobadde obuuza nti obululu obwasigaddeyo kujja kulondebwa. Yes, obululu bwasigaddeyo eri bwasigala ddala ova ku kyalo kati ng'esemba buli naye gombolola ezasigala bwe tujja ku district nga Arua wetwogerera olwaleero Arua nakati tenalonda Arua City kuba bakyalinamu okusika omuguwa ate neno waggulu twageza okwawukana nga bwabavubuka kuliko ekifo kimu ekirondeddwa kuliko ebifo ebitanalondebwa ate ne entrepreneur nabo olukiiko lwabwe lwayimirizibwa. So n'olwekyo njagala okuyozaayoza bannayuganda bonna aba NRM mwebala okuyita mu kalulu abalina bye bakoseddwamu tubasaasira naye demokrasi afaanana ng'okuzaala omwana. Labor pains buli oyagala okulaba essanyu ly'omwana eryo obulumi bw'obuzadde bulina okuyitamu. Kati kiri kiwedde tukwatagane tutambule bumu tugenda ate ku feezi ekolako. Mu debate zaffe waliwo ekigambo ssente naye nze bwe mpunira nga abantu boogera ku ssente ne bakitwala ng'ekiri wano mu Uganda mukka. Gwe dokita oli muyivu nnyo tuwe ku kifaananyi ky'okulonda ku America nti okulonda ku America amaanyi go bagatunda ne mu ngeri gy'ofundraisingamu okusolooza ensimbi z'oleeta. Enjawulo eri emu nti ozikozesa otya. So the issue of money, what and how byawukana. Ekintu ekiyitibwa ssente mu kalulu konna era ndoza debate eri ku nkozesa ne Tayebwa yabadde ayogera ku nkozesa. Ate Tayebwa tayogedde ku nkozesa. Tayebwa in fact yete yabadde specific. Bugamba obugambi 6 billion otegeezeza aweereddwa abakandidate, otegeezeza aweebwayo, otegeezeza abadde bribinga. Nze nadde njagala abeere specific nti bakandidate baagabye bwe bali kubanga bo abalonzi ate bo babamu babadde ku mugano. Abakandidate bamuyambyeko bali omu nsi mukula ne bagamba zaakozeseddwa oggula abalonzi. Well, simanyi anti ze nkugamba kati ze ndiriifu ndi mu kisaawe byemukola eyo nga muli ebweru ebimu tubiwulira n'obiwulira naye zeffe tetugenda kusiyase era kyobola baffe omutendero gwaffe nga electoral commission bw'oba n'obujulizi bwe tumala okumanya nti omupiira guwedde bulungi gwe ojulira oga nti omupiira guno wadde gwawedde egoolo gye baateebye esintuufu nga tugaa nti tribunal gyeri
mukaita kani akakazaye VAR kazaye mabega n'obujuzi ka TV kakalaga fe mu electoral commission y'omulimu gwaffe kuyita mu mitendera gyakula ntufuyo omupiira paka legugwa guba teguwedde netuguyimiriza bwe gugwa ntumanyi nti waliwo ebitagenze bulungi nga tugamba candidate kwata ebiwandiiko byo ogendo naye ate eri abatawaaba kati ate abo abatawaaba Haji Kigongo n'akakiiko kaffe akaba eminent persons kagenda nabo kabatuukeko kuba mulimu ebintu byetuyigiramu obuyiziyize mu kulonda byoyinza okwogerako eri abamu kubo nga baluzinze buluzinze for example tubadde twogera ku ba SEC members abantu kye batamanyi nti ba SEC members bakoze ebisanja bibiri nga kuliko ekitali kulonda era abasinga obungi ku balonzi bo baade bababalira nekiyesanja ekya covid kubanga conference yaffe yali emyaka giri 5 ejaddako ba SEC member bonna bafuna automatic terms nti bulwadde mutulinamu n'akikirira abavubuka abadde 41 years niye bali kola ki kati abamu abasinga bungi badde babajja kulwa kintu ekyo nti ofuze ebisanja bibiri kati bana abatamanyi bibadde beera munda nze abalunzi bwe tatubulira twamuwadde already 10 years yimbala katunonye abaki nine ebikulembeze by'obukulembeze bwe bitambula bona olinda results egenda okuva mu kulonda kwennyini ojazira nti ne mu bakoze nomination era about 50% bajja nakomawo parliament bwe yali eva abayise mu primaries ezenjawulo mu bibino ne bagaba cards ojja kusigala nti about 80% tebajja bawa kaadi ate abantu bawansi bezira ababeyita abanene notuka ogule nga weyita wakabi tulina minister gwe baganira ne ku kyalo nga mukyala amuwangula tafulumanga ku kyalo kwafuluma olide twabadde mu veterans league lieutenant nga kubye general and that's where power belongs to the people fichi tugandi mu NRM1 teweyikulumbaza nnyo ku bantu ngoloza nti ndi waggulu bo baga nti ekiyita waggulu kikola ki wetega wansi bo bakulinda kuba amanyi nti oluvannyuma lwa myaka 5 bajja kukozesa obuyinza bwabwe bakwateko ekyenjawulo kyokka kye kya president Museveni ne Haji Kigongo Haji Kigongo the historical leaders buli pate ngono nabo balemera kuwaabo oli adabera mukomera aberawa naffe tulinayo preservation gani no bano ba icons baffe Haji Kigongo ate mukyala Kadaga gwe nti abadde victim seke yagezaako nnyo okuprotectinga mukyala Kadaga yennyini n'agaana mukyala Kadaga yennyini insisting nga tugendeza abike era statement gyafulumiza tali bitanga mu bimulowooza yagambye nja kusigala nga statement nyina wano yagifulumiza eri mu public genda ku mikutu aganja kusigala nga ntambulira ku principles za NRM struggle gye mbadde nkolako ey'okwogera bino nja kusigala nga nsonga bwe tuba twagala reform mu party ate bw'ofuluma ebweru tosobola zikola ntera nnyo ogamba abantu nti bwetunula ekyali Zimbabwe ekyayamba revolution ya Zimbabwe obutagenda ku mulamwa bweru nti bajenos abalwana ne Mugabe okuva eri emabega basigala balina era bwe yatuuka awali excess yabamuga nti muzeeyi kati awo sooka olindeko enjawulo wano nti buli anyiiga afuluma bufulumi otuuka ekiseera nga president Museveni abandi badde bamugamba ko muzeeyi jjukira gye twatandikira bonna mumaze okwediima ne mukola ebibiina ebirala tobuuka mu bubuusi sigala ng'okola constructive criticism osigale ng'otambuza kino kuba is your home omwana wo ne bwaba wampisa mbi tojja kuzaala wa muliraano gugunjula ababo otambule nawo naye kati nobeera nga Mwami Lukwago gye ali mu DP era ali mu PPF the other day ali mu kibiina kirala onoosingana wa walungi nagambye ekiwete bitanjokera mu ekiwete bitanjokera mu ekyatawanya obukufuzi bwaffe wano kiri ekintu kyonna kyogerako ne ku mulundi gwano olulala nti twasigalamu nnyo lot of individual merit ebibiina byonna byolaba ebikoze discipline nabo noolaba ku mulundi guli kyovola tebalina buzibu nupu yali ekyali y'amaanyi nnyo ng'omuntu kimukakatako kasiro gasiri wa nupu toyitawo naye kati amaanyi gayo gaserebyemu nti kati basooka n'okweshoninga byekola tulina kuddayo tuzimbe ebibiina bibe n'amaanyi agasinga bammemba owulire nti bwe bagabana okukuveetinga obuveetinzi n'obuukamu owulira gwofiirwa mu Western Uganda gyolaba NRM ekyali very strong buli candidate afiirawo afune kaadi ng'akyali munda muno kubanga akimanyi kaabuuka ebweru bw'ojyana mu Central Region ekyofuna obufunyi kaadi tekikyamala nzijukira ffe twabeerako wala obwezi wano mu biseera bya Kampala bano nga batandika ng'okwogera obwogezi n'ovuma Museveni obulungi kikuweesa kaadi olwali nakyo tekikyamala nabo bennyini kati olina okuteekamu ssente so nze ndowooza nti bwe tuba twagala ebintu bino byonna bigende nga bikendeera tugende mu maaso n'abannabibiina bannange tuzimbe ebibiina nga birina amaanyi mangi okusinga basekinnoomu naye buli onobeera nti ono yasinza okuzimba ono yageza natereeza ofisi ye
kibakuba twongedde mulungu amagezi gakwesibye olina bizinensi mpya obeeruddewo eganye okukula. CBS FM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beeyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera pulogulaamu zaayo awo wennyini mu bizinensi yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo. olina restauranti, baala, woteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 84 11 66 ojja kusasulayo akasente katono nnyo tukutuuseeko empeereza y'omutindo omulango DJ Mentions na byonna tusitule bizinensi yo weeyunge ku mukisa guno. Studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo. Pulogulaamu zonna tuziweererezaawo butereevu bya bufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tugyongere vibe. oli mu byabulimi kuzimba kusala miti n'ambaawo kusaawa n'okuyoyota kompawundi okulongoosa mu mayumba kwoza mmotoka Winco Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel obuuma obusaawa bomba za yingini ezifuuyira ebirime tiras obuuma obulima obuuma obusala emiti n'embaawo mu sayizi ez'enjawulo vacuum cleaners high pressure cleaners obuuma obwoza emmotoka pampu z'amazzi obuuma obusalira emiti n'amajaani hedge trimmers ezikomola obukomera saako obuti n'ebimuli mu luggya augers ezisima ebinnya oba bya bitooke oba miti n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winco Technologies tuli mu industry area ku 60th Street okulira na Dulacot Paints. Essimu noti 765 31 77 33. Nzerukebiya wamwe nantagambwako nantakwatwako nzise abasoba mitwalo 3 abaana abantu abakulu sina bwendeka nabanno bano mumanyi nze testicular cancer nfufu gaza buli ekinsala maaso nkwataawo wennyini awasinga okuluma. Kiki kyoyogerako gwe? Nze nzija mu ngeri ya kiwatukira ate teri amanya okuggyako buno obw'olugezigezi obwekebeza ewali ebbeere bwenkwata. Newankubadde nga waliwo ebika bya kkookolo ebyenjawulo naye waliwo emisinde gya mulundi gumu egy'okulwanyisa kkookolo oyo yenna. Twegatteko mu misinde gya Rotary Cancer Run ng'ennaku z'omwezi 31 August 2025 ku kisaawe ky'ameefu g'ekkololo. Okwewandiisa emitwalo 3 nga kujjirako ne kit. Okwewandiisa genda ku register.rotaryugandacancer.org. Sente ezinaavaamu zigenda kukola ku mulimu gw'okuzimba ekifo awajjanjabirwa kansa mu ddwaliro Ensambya. Funa kit yo mu matabi ga Centenary Bank, amatabi ga Srico, amatabi ga Bread House, amatabi ga Capital Shoppers, Rotary Uganda Office ku Nick Building, Cancer Run Office ku Zimwa Road Muyenga, n'ettabi lya Rotary Club lyonna eri kuli okumpi. Emisinde gya Rotary Cancer Run 2025. Many cancers, one race. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliza tukyalifana mu program parliament yamwe tova wakanga tolide Prestige Margarine ajudde ebirungo naddala vitamin omuli ADE ne B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige bawoomerwe omugaati ate n'okukula obulungi nga bagezi. Amasavu mu Prestige matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu mu ngeri y'emu. Osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati, amandaazi n'ebyokulya ebirala. Ali mu bifumo ebyenjawulo era asanga mu supermarket zonna. Ambassador gobadde ku muzindaalo. Nolwekyo bannabuuza nti abaddirira bagenda kukola batya. Nze ndowooza okutegeeza bannayuganda nga NRM twamaze okumala ekyetaagisa okukola obukulembeze ogenda ku level endala kubanga mukimanyi tusigazayo guno omwezi guno okutuuka around 17th Haji Kibongo ne ttiimu ye bagenda basinkana abalonzi baffe ne constituency zabaddemu obuzibu n'okwogera n'abantu baffe kuba tekituyamba abantu baffe okusigala ne bayimirira nga ba independent. Twagala gikozesa kwetereza mu yes bono by election obusigadde obutonotono tujja mu residio tuzita residio election mu electoral commission tujja zikola ko nete zigana kutambula olumaliriza tugende tunoonya akalu fumwe na rem akalu tukatwalanga ekikulu bano baloza tetukatwalanga ekikulu. President Museveni nga balonda abakulembeze twatudde naye mu kisaawe paka saa 11 okumakya netumala election zizo nazonna era ogenda okumaliza ebyonna byonna bimwe report mu social media nga byonna bikola ki nga byonna biraba olw'obukulu bwateeka ku nsonga y'okulonda obukulembeze bwaffe. Nolwekyo njagala okutegeeza bannayuganda nti we tugenda mu maaso bwe tubanga twagala kuzimba bibiina byabufuzi nga bwe tubyegomba mu sindala zitutendereze ennyo kyekiseera tubeeko nebyetukkaanyaako nga bwe twatandika ne 10-point program nti ondiswa ndooza ffena bwe tuba babibiina kyendooza abanaabeera mu iPod bajja kukirabanga nti tulwanyise ennyo ekintu ekiyitibwa individual merit.
individual merit kiremeseza service delivery otuuka mu bamemba ba parliament bagula ne ambulance n'ogula ebintu unatandika kuwana nazimye eddwaliro nakoze eki zekiva njagala ssentebe wange weruweru wadde wa opposition ayimira naga ssentebe president Museveni ekizimbe tukizimbe ssente zo tuweereza mu government ekizimbe tukimaliriza tatwala anti ayogera akugambye mu government agabe ssente zo nolekyo njagala okutegeeza nti bassentebe baffe bano kati kankuwa ekyokulabirako nayogerako nabano bamemba ba palamenti ntugamba nti oluusi gavumenti bwebeeramu opposition ekola bulungi ababaka ba nuupu mutukoze bubi kubanga mwayingira ku protest yalaga nti abantu ba Buganda tebabakoledde mwandibanjiza gavumenti eno wakiri mu kisajja kyammwe ekiggwerako wabwe ekikoze naye oyinza okikkiriza nti baagana n'okwengeginga ne state nze nali mu caucus okumala emyaka 15 twatuukanga n'abasajja b'engulu ng'ekyaliyo olutalo naye bwe babanga bajja okusengana president nga tuyinza nakumanya nti ewaabwe eri olutalo bonna bayogeranga eddoboozi limu president twagala kino twagala kiri olwaleero ebintu ebimu ku biriyo byavanga mu kujoininga efforts kubanga lwansonga bw'oba oliwo ali mu gavumenti oba omwagala oba tomwagala omwetaaga kati kyeva tusomesa abantu baffe nti mu kiseera kino kati bibulu byawedde tusomese abantu gavumenti nga bwekola eriyo ebintu byeweetaaga newadde tobyagala kyobola abaganda bagakyamumy okirira kuki ku mwana presenting awo omwana nupu yalige nti President Museveni abanupu aba NRM bakukyawa abamu ne bafuma lwagira kino naye tetulina accountability ene gyotoga nti ne mu time gye tumazeemu emyaka 5 nga tulina aba opposition nga bebali in charge of everywhere waliwo ekikyuseeko kikyalese Buganda ku Museveni tuga nti afa nga aba Buganda twerwaneko tuzeeyo abantu kuba kituluma okutulanga caucus ya government esalibwayo bigenda okukolebwa tetulina ababaka bava mu Buganda nga batula mu caucus ate nga nabana abagendayo nabo tebatuwolereza ku bakozesa structure za party buli muntu asikaze eri ayagala buli kayogera konna ne bakalungi tayogera kwogerako kubanga kakoleddwa gavumenti ya President Museveni ejja okufuna credit naye ng'obaga gavumenti ya President Museveni ya NRM esobola okubeezawo omwami Lukwago myaka 2 n'osigala ng'olwana n'oba bulungi nawe wanupu neegala nti nga twali tubaddeko mu bitundu ebimu nga liyo gavumenti ezibeera mu buyinza nezitugira ddala n'omuntu yenna nga tasobola kuyingira nze neegerako n'owekitiibwa Kisamba Mugerwa ng'akyali mulamu yatugamba nti yali member opposition nga bali mu parliament n'emisaala bamalangako aba DPM nga tobawadde musaala wano waffe tugusasula ku alphabetical order ne bwoba wa nuupu nga gwosooka wagulu ng'erinnya bitandika na A gwosooka okufuna okusooka watali wa NRM mulimu ebintu byetukoze ebirungi emisingi gye tutaddewo gye twandyagadde nabo bagisigaze nga tugenda okutambula kuba twogera mu bukulembeze there is always going to be a government in power wajja kubangawo gavumenti erinda okuyingira beekolemu omulimu bazimbe obusobozi bwabwe ekyattanga Odoyi ssentebe mukama okulangirira obukubiriza okulonda kwa mutabani we Tango Odoyi is a commission kifaananyi ki kye mwasize eri bamemba bamu tulina kifaananyi kikyambira bamemba gwale balina buzibu ki Tango Odoyi twabadde ne structure elections tuyita league 8 mu kizibu kyaba media kiri kimu bwetwava ku kyalo nga tulina polling centers emitwalo 7,12 bwemwafunanga ebintu ku 12 buluba mwabaddemu emivuyo emiyitirivu omubuuza what percentage nga oli musomi what percentage was the problem twategese okulonda mu SIG 8 omwenda emu neyimirizibwa entrepreneur eyabavubuka neva omukaga neziva successful bano bampindi mwe bali kali bwebagga opima mu kuratinga ekizibu kyokka abantu bonna kye balina kyenjogera okuvumirira mu ngeri y'ekike kyawaggulu kyekyokulowoozanga nti olukubattanga Odoyi omumemba wa commission omwana we tatekwa kuvuganya tanga Odoyi yennyini ng'omuntu yagazisobola genda mu bululu niyo mwana bw'abeera activist ng'agenze kimugaana okubeera omubululu kuba chairman temulimanyi wana ba PS balina abaana baga bakola mu ministry mwe bali naye obwenkanya busobola okuba naye adinda obwenkanya buba nkivuga nti PS akola mu ministry nga nino mwana nge asomba obusawo ekirungi oluda mukulembeze ekigambo kya conflict of interest njalo when you have a deciding power sentebe tasalawo sentebe talina buyinza busalawo kyobola bamukalulwa kasi Tango Odoyi nga tukabala Tango Odoyi si yabadde akabala tulaba commissioners kati oyogera okubala n'okulangirira njagala tunyonyola abantu maybe kati nsomese bantu nti tuba n'akakiiko k'ebyokulonda kaliko ba commissioners 7 twabadde ne ba registrars nga 10 twabadde ne regional technical coordinators eyo na team ya electoral commission Tango Odoyi abeera ssentebe w'akakiiko era mu kulangirira declaration zonna ez'abawangudde zalangiriddwa Tango Odoyi okutangirira ddala ku President Museveni ku makya yeyanjudde nti President Museveni yalangirirwa unopposed
kuba presidential flag bearer President Museveni yavuddeyo nga party chairman Haji Kigongo yamidde bwati so conflict of interest tujiwe meaning endala mu Uganda right tompadde Museveni mala kyengugamba as a structure when you have a commission kyebogerako conflict of interest katugambe singa ujja mu court yange oli mutabani wange na right adibayiro nakimanyi mbalo yabawe okudisclaiming anti just conflict of interest asobologa nedda sijja kwe sobologa nedda sijja kwe omulala basinga omulala kubanga badelegates buli omwava jakola ki jabeera kati kusaawa eno bono tukanga mu government ya Uganda bwe mala okufuuka minister abaana bonna ab'ekika kyange n'abooluganda lwange tebakolenga mu bitongole bya gavumenti byonna bina kubankola mu cabinet era ndowooza musingi mukyamu mu Uganda muno mwe tulina nga bamemba ba parliament basikira bataata baabwe basikira bannyinaabwe kubanga tulina ebitongole ebirala ebikola Tango Doi isi yabaze obululu Tango Doi isi yasimbiza layini Tango Doi yakoze mulimu gusembayo ogwa declaration of winners bwe yakoze kuba wina bonna abawangudde so se kubala bululu nina video genda ba ku social media which is very fake eyo sinagira bana kote yabadira mu wata bino bwana bwana tufote twabali na bwana ekyo kimuyinze sije ekyo tukivuddeko naye ensonga ya Museveni gyayogeddeko mbu ayagala nnyo intano democracy na bikimu ye bwaki tasimba mugongo n'alonda lwaki teyalonda ekololo mwami Elias Lukwago olezo mmanya abera diversionary butwa mu bululu wenyine akimenyi ngo lawyer ndi mu bululu inokola ebintu bisatu oyina okubeera nito notolonda era obolonze kuba mbisere bisinga bululu izo kwa protestive izo kwa protestive vote alinda kuongezako kulaga ndi mu demokrasia oyina right eyimirira for example zenga leader bwe mara okumanya nti okuyimirirawo kwange kujja kuwugula fairness ya kalulu kiba kyabwenkanya okusigala nga sikoze eki sibaddewo twali museeke abantu bayagala nnyo President Museveni akozese veto powers ze ku Kadaga naga nedda kansooka empulirize bano buyinza obusalirawo omuntu nali bukozesa nga veto power yatuka n'okuproposing naga ni mwemiiso olubaleeta museeke mutuule mukanye ekyokubajja mu kyammwe n'ekyokusalawo ne mukanye ekyokwasa okubagoba olw'empaka sikikola ki sikirina n'oli kyabakulembeza bejoze manyi bangi nnyo ono omwami Mpindi akimanyi twabali mu bululu bwabwe kuliko minister omulaba mugaigwe ngatozinaga nti wainji akalulu akaddako abali kuno bagenda kumpa akalulu kange bwe banandabanga ndi mulayini yono kuyoli kukange tebajja kumpa mbanfiirwa obulo so ebyo bibaamu leka kwogera nga tabeera mu byabufuzi lwaki tabijjaawo eby'omugongo okuba naye abitya okutya n'okuba nkiri fair kyanjawulo okutya kwonna kwonna kwabadde kankubule mu balonzi abamu eyo wansi ekyabatiisanga bajjanga ne balumba abakandidate mukaaga nga bonna abaliddeko sente zina bwe twatukaga nti wayi bakandidate bonna bampadde kasente ngende nyimirire ku layini okwo bandabirira layini jengwa that's a natural right okulonda n'obutalonda is a natural right naye tekijjaawo kuba nti enkola ya demokrasia ey'okulaba nti abantu bayimirira ne basinga buli baba babiri and for you I always tell people nti buli lwotolonda kalulu oba okubidde kyotoyagala kalulu nokyo guga nti ngenda kuprotestinga bwotojjayo abantu ne babira nzina kirabira mwero singa twakajja wano erose ezasookera ddala zaali z'abantu abasinga obuzibu naye lwaki tefe twazigoba nga bano abasobi nga tebazigezeemu dokita abalonzi ku kyalo bekunganyamu abalalu bannaabwe ne basongamu abasinga obulalu bamala kuyiraba nga erose efuuse ya buzibu yeyina okutekerako stamp ekola ki obululu obwaddako bwonna obwa erosi buli muntu nga batandise okuba ebipande nolwekyo demokrasi akula biro byonna bye tuyigiddemu tetunamaliza ripooti ekola evaluation ya bululu naye fe tugaa nti akalulu kaffe kabadde very successful okuviira mu mitendera gyonna akalulu ke twayitamu omulundi guli twalina ba petitioners abajja okuwaba bali 100+ ku mulundi gwe twaddala 3 kuba ekintu kya register kyatuyambye naye ku mulundi ogwazzeeko guno twalabye nti ekizibu ky'abakandidate oba abazanyi b'omupiira n'enzanya yaabwe ngije bakuba bannaabwe endobo yaleese obuzibu tribunal gye lwadde tusuubira okuba nti maybe yandisindiseyo ku bibonereza ebimu ku bazanyi abalina enzanya embi naye tribunal yabadde silent ku bakandidate bennyini naye bwe tugenda obabuzaga nti fe twali baloya pano twalonda abaloya era fe tusaba president nti omulundi oguddako ebeereko pano y'abaloya mubiyita basesaazi n'abatali bannabateeka oba abaloya beebyabo batunulira straight line fe twali tulowooza nti tunulye ku kwalite y'omupiira ne kwantite babagamba bino si byamateeka bakulimba tunulira decision zaabwe zonna zabadde soligo it did not affect the elections mukyala Rebecca Lukwago MP wange Luwero bamujja mu kakiiko kubanga mu kiseera ky'okulonda yasasula emitwalo 5 ne basala omuti ogwali kugwira Nayikondo omu n'amuwabira nti okusala omuti ogwali kuba Nayikondo mu bantu amounted
twe bribe era kooti nemusazaamu nga tebafudde na ku bululu yali afunye kuba yali awangudde kati kooti yasinze nnyo okufa ku bululu bwafunye tribunal ffe tulowooza nti yandibadde tunane ku neeyisa y'abacandidates because conduct y'abacandidate abamu egenda tukosa mu round eddako lwansonga nti bacandidate abamu baoffendis be bagenda okukolagana nabo reconciliation program eyinza okutukaluubiriramu sinijja nakubaayo sinijja naku olw'omulimu ogw'okuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center eddwaliro awatuuka lw'e Masaka n'omwaka guno Kyabasaffa Mike kutuusaako ekyeggulo kya kaliisoliiso Hotel Africana ku Lwokutaano nga 3 Oktoba eno tugiyise kaliisoliiso dina concert 2025 kama mbaya The Mighty Afrigo Band, Vinka, Elijah Chitaka, Dax Vibe, Ava Peace, Mad Rat and Chico, Tumbatu, Maulana and Rain, Vic Famaika, Ticket ya mitwara asatu, emeza ya milioni 3, waliwe ya 5, milioni 10, ni milioni 2, walimu babede, sento zisaswa ku Nkozi Hospital, account number 3200, mukaga 5, 322, mu Centenary Bank, ebitongole, n'abantu sekinomu, abatasobole kugenda nga banjagadde okuweereza, oweereza sente, ku MTN Momo, 727, okirire mu bwino, nti naawe oli omu kwabo, abazimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center. Kaliisoliiso dina concert eno nayisaidia kati musalekwa na mutima Africana wano eri musite ebyana mubireete ebiwaza bibi we bali kulonda nze abalala banyaye biwagidwa Kyabasaffa BBS Telefina Nkozi Hospital Rotary Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Bannaffe abagombe Medical Services Hospital Emengo ku luguudo Balintuma bateereddewo abasajja omukisa ogw'okukeberebwa n'okwebuuza ku bwereere ku ndwadde ez'enjawulo nga tebazze mu byazirinda boolwange tawa musibe emmere. Okukeberebwa n'okwebuuza eby'obwereere ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma bya buli lwa mukaaga na buli lwa Sande okuva nga 1 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga tebazze mu byabuuza atakukiina omuwabutu abuuza musumba wa mbuzi. Omukisa guno ogutuweereddwa gw'abasajja abawezezza emyaka 18 n'okusingawo nga baakukolebwako wakati w'essaawa emu ey'akawungeezi n'essaawa 5 ez'ekiro mu kulwanyisa endwadde ezatufuukira kabulindiridde nga kannyaka mu mulyango bwe katayasansuwa kamenya mugongo. Kale abasajja mwenna mugende ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma mu nnambika eragiddwa olwo abasawo abagombe bakukebere n'okubeebuuzaako ku ndwadde wamma ggwe tuleme kulangajjanga yakasibira embaale nti bwe kalifa ndi kasanga omukalo. Bakubire ku 0708 800 0 oba 0762 8 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tukomyewo tumbe programu eno Sega wa Ramadhan kansala we Namunanda agayije musanyufu olw'enteekateeka ennungi eya NU okugaba kaadi sirwa amani yanzaji makoro kavuma gana banga bali mu studio bo nambala musizana dala road mayor songanzi ulide wabimurungute naye mukuru kinobe kyoba omanya mukuru mpingi abe n'abeeno mwene mbasuubuzi waliyo ekibiina bakiita kutadda kwagalana erundamu naye ne mumbi y'obufuzi twafuzimu ekibiina kye bayita bagagga kwagalana ekyo kye twalabye ekyabadde kololo nga babiliyoniyanz club batudde bali mu kudiisinga ssente ekintu ekyobulabe ennyo ekigenda okuleeta obuzibu obunene nnyo naye tekukyakyewala olw'enfuga enje eri mu ggwanga kijja genda mu maaso etali ntuufu tetugisingako n'oyogera mwene yupi walabyera omuntu eyakkiddwa mwene yupi buli muntu aweebwa omukisa n'omuwejjere kati mwene alema omuwejjere takola ki tentundikira nako ku nsonga za kadaada nina ekizibu kye neebuuza lwaki olutalo lwa honorable Kadaga ne honorable Anita ne bannamuganza luli nnyo ku sipiika Anite mukuba basoka kubafulumya kibiina kyammwe nti mubeetamiddwa what is behind webale nnyo katukomewo mu studio Haji Mpindi nja kutandika na katumbawo ndakiika 2 nze njagala kugamba nti ebyo byawedde kulonda byonna mu mbeera gye byabaddemu byawedde kati ekiseera kituuse wabeerewo reconciliation abantu bategeere nti olugendo lukyali luwanvu bino ebyabaddewo
birimu ebyokuyiga bingi era buli muntu yandibadde abiyigiramu okusobola okutegeka okulonda okuddako mu mbeera esinga okuba ennungi. Ekyokubiri, abawangudde akalonda kwa pate kuba kulonda kwa mu nnyumba. Abawangudde baleme okusoyasoya bannaabwe be bawangudde n'ebigambo ebisongovu. Ate n'abo aboogera ssente, aboogera biki, obululu bulimu ebitendera mingi, mulimu strategies nyingi. Naye omuwanguzi asigala akoze eki? Awangudde. Oba oli agukusingisiza mu magezi ga ssente, oba agukusingisiza mu magezi ga kuleeta bakanyama ne bakuziyiza okumukolako effujjo, oba oli akoze eki? Buli omu kyaba akoze ekimusobozesa omuwanguza kibeera kibalirwa ku mbeera ya bululu. Lord Mayor omuwulidde wano n'agamba nti faaka awadde tufa kulwandagana na simanyi na state machinery kukola ki, naye asigala akoze eki? Awangudde mu kulwana kwe kwaba akoze eki? Bawawanguddemu. N'olwekyo njagala kugumya bannaffe nti ebyo byonna byabaddewo. Honorable Kinobo ono nga commissioner w'electoral commission w'NRM ayina bingi byayize, ne Dr. Tango Doi ne tiimu yonna bayina bingi bye bayize, ne pate ya NRM ayina bingi byeyize, ate ne NUP ne PFF ne DA nabo bayina bingi bye bayigidde mu kulonda kuno okwabadde mu NRM. Tuzimbe eggwanga. Eggwanga okulizimba kye kisinga okuba ekikulu. Muntu ayinako omutemwa ku ggwanga lino, tulina okulizimba nga bannayuganda nga tetutunuulidde na bibiina bya bufuzi mwe tuva, nga tetutunuulidde mawanga oba region mwe tufubutuka, wabula buli omu akole kyakola okulaba nga tutereeza ebyo ebikyamu, tuzimbe eggwanga eryowamu. Njagala kukubiriza bannayuganda nti tugenda mu kalulu akasameme akatandika ne nomination ndowooza wiiki ejja ez'aba local government ne ba parliament 16-17 omwezi ogujja. Tuyingire mu kalulu akalungi akatagenda kuzza ggwanga lyaffe mu bivuyo gye twavaamu. Neyaza njagala okutwala omukisa guno nange okwebaza abo bonna abaddeko nga batuwuliriza, ate era n'okubasima ak'enjawulo naddala bannakalungu nammwe aba radio CBS. Omanyi ffe basente ba district program ekyamazima tukira kubeera nga tufuna omukisa, naye bw'obanga osoosowazaayo ssente wa district y'e Kalungu Nnyo Kibika Amadi kakasa nti ne bannakalungu bajja kubeera nga bamwesiga. Naye ak'enjawulo nzikiriza nti kakoone ka ambasada ke yakoonyeeko nga tumaliriza nti waliwo ebigambo ebyo nga bwe twaga siyaasa okubuzaabuza nti mu bitundu ebirimu abakulembeze b'NUP oba abavuganya gavumenti nti baba tibayambye. Naye bwe nali ndaba General Lwasande constituency erimu Ssekikubo ebatebera nk'omuntu w'opposition n'omu, naye wawulira nga kirabika nga buli kyayogera alaga nti constituency yafa. N'olwekyo districts nnyingi, ebitundu bingi ebikulemberwa abantu abali mu gavumenti eno, naye nga bw'otuukayo bikaaba okusinga ate n'abo abali mu ludda abavuganya gavumenti. Ebyabano mbibaddeko nnyo kadakiika kankukozesa okubira omulanga banna PFF nti enkiiko zaffe zikyagenda mu maaso. Twebaza William Ssebaggala gavana waffe wa Buganda eyategese olw'emipiano olwabadde okunaku olwokuna ne regions endala ziteekateekamu bali kugumira tia gas n'embeera. Ate ku Mande Dr. Besigye bakomawo bagambye nti omusango gutandika okuwulirwa wa Justice Baguma, neffe tukyalemeddeko Baguma talina kubeera mu musango ogwo. So tubasaba mwenna ku Mande ssaawa 3 tubeere ku High Court wali ku CPS mu Kampala. Olutalo lw'omwana lukyagenda mu maaso, beesembayo nalwo bassebo ne bannyabo omwala gwaffe muleme kubeera nga babatimba bbulo olw'ebifaananyi ebirungi nga byebabatimba ku Shimoni, byebabatimba ku masomero gonna ge bazze batwala, kati baagala kutwala n'ettaka eddala. So omwala gwaffe hamu Kigundu gwalemeddeko, tulina okuwekeza olutalo lugenda maaso. Mudakiika emu njagala kukubira mulanga banna NRM bonna ng'akakiiko k'ebyokulonda tubadde n'omulimu ogw'okukola omulimu guno kuteekwa okuba nga luno tubayisiza bulungi oba enkola y'ebyokulonda tebayisiza bulungi. Tubasaba musaasire ne NRM mukakane, tujja kuddamu tusinkane tutabagane ng'abooluganda. Abaganda bagamba abooluganda bita bikolagana.
zaadiba kuba sasi babitunga no bitunga akati kuba sasi nebyabi ebigenda mu kwanjula